Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina ekintu kyenjagala twogereko. Kintu kino kinnumiza nnyo omuto naye nga tukiteekeko ennyo essirafu abakyala abakola mu nsi z'Abawarabu. Ffenna saabudde bansikyo bansikigwe kubanga okolera Muwalabu. Wulira message eno. Olowooza Omuwalabu oyo ayagala oddeyo. Olowooza Omuwalabu oyo okuddayo okwo akisanyukira. Olowooza Omuwalabu oyo gw'okolera musanyufu lwa kuba ozimbye ennyumba. Olowooza musanyufu lwa kuba oddayo okulaba abaana be. Olowooza musanyufu lwa kuba olina omusajja. So ebintu ebyo lwaki nzize mbibuuzizza mu vidiyo yange eno. Bannaffe bangi babadde nga baddayo ewaka. Bw'aba anaatera okuddayo ewaka mukama we n'amugamba okuddayo ddayo naye saagala ofune lubuto. Oyo aba akwagaliza essanyu ly'oku nsi kuno. Badde ngamba essanyu ly'oku nsi kuno. Essanyu ly'oku nsi kuno kwe kwegatta ekitonde ekikazi n'ekisajja okuba nga weegatta. Era ekyo kigatta kyamaanyi nnyo, kyongera kinene nnyo ku bulamu bw'omuntu. If not ne ku buwangaazi bwo kyongerako kinene. Bw'obanga oyina emirembe omuntu nga mulina laavu eri awo bwekyo era nga n'akasente weekalya katonotono. Naye ovanga ku muntu akugamba nkuleka okugenda naye toddanga n'olubuto wano oba togenda n'ofuna abasajja. Nkyetegereza nnyo nti abantu bangi bazze ku byeyo eno nga bakyala bafumbo. Mwajja mulina abaami bammwe nga muli bafumbo bayayadde temuli bafumbo bakugatta mpeta. Bangi nnyo mufundikidde mwawukanye n'abasajja bammwe just mu myezi 7 oba mu mwaka gumu n'ogayanza omusajja mukooye ng'omukooye kale kuba akantu akatono nnyo kale tugeze ku kukusaba ssente ng'olaba bw'aba abadde akusaba ssente ng'alina kyazikolamu tekyandibaawudde. Naye nze bwe nasiriikiridde nga best maid in KSA ne ngamba maybe tuyinza okuba n'abantu bano nga ye muntu atuula n'akulombera edduwa, n'atuulaawo n'akulombera edduwa, gw'obeeraawo ng'okolera ye toyagadde musajja we ate nga ne Uganda ozzeeyo teweegadanze. Kuba bangi nnyo baddayo ewaka. Ku bibiri bwe mutatabuka na musajja ng'ayagala kusaanyaawo obulamu bwo osalawo ne weeyombekera n'oba wekka. Naye olowooza kiva ku ki? Bannange twesalire twongere okusaba buli omu mu nsaba gy'akola ki gy'asaba ngozze ewammwe. Kuba if not tugenda kufa nga tuli ba slaves abatali basanyufu. Lwaki njogedde ekigambo slaves? Waliwo ekiseera yotuuka ng'okola naye ng'okakibwa bukakibwa naye ng'okukaka tebakufoosinze naye ng'embeera gye bakutaddeko nga tebakaka ojja kuwoza ebintu ojja kutufumbira ojja tukolera tojja kuddayo. Emotional nga buli kimu bakikuwa naye nga mutima gwo weekyawadda naye ate nga tosobola kuvaawo. Era nga buli gw'onoobagamba nti nze njagala kudda waka bajja kwongera kwerungiya nakuwa birungi. Bwe banaabanga abakugambye nti kale genda bw'onooba mukazi kye bagenda okuwereekereza tutuukeeyo n'ozaala. Can you imagine? Naye nga ani atayagala ku baana. So bamikwano mwesabire nga mufuluma mu bantu bano. Osabe nnyo ne bw'oba otuuse e Uganda. N'ekirala bw'obanga bba otaliimu mizeezeze mibi. Abasajja waliwo abasajja balina emizeezeze emibi. Omuze gw'okwenda si muze mubi. Ogwo si muze. Naye waliwo abasajja abalimu emize nga ayagala omukolerere ye nga takola. Mubbi. Nga bba n'ebintu by'ewaka. Egyo gy'emize gyenjogerako. Okitegedde n'emirala ebintu ebimu mubigumire mutuule ne babba bamu. Muzaale. Tova kasonga katono nnyo n'okyawa omusajja ku kasonga sooka weetundemu olowooza lwaki kiri bwe kityo.
if not ojja kwekanga nga edduwa ze bakusabira buli lwafukamira ku musaala awo okusaala gwe gwagamba nti olina omukolerera mpaka bw'oliva mu nsi lwakiri kuba tayagala abaana be bafune muntu mulala agenda babonyabona. Thank you so much. Ababitegedde mujja bitegera omanyi si bonna nti bajja kuntegeerera abamu bagenda kuvaayo n'akagambo kaabwe naye nga mbatuwedde nnyo bwalimba nze mbabuulidde Omuwalabu tayagala muntu kagambe tayagala muntu asanyuka va ku bino oyinza okubeera nga okola oli musanyufu naye essanyu liri eryo kusitalyagala batono nnyo batono ddala kubagamba ono yaani aba asanyuka okutuuka ku kino olina kusanyukira awo nti akuleetedde olugoye engatta empya neyanziza nnyo maama neyanzeke none sijja kwogera bingi kuba mujja gamba ate nti mpitawo naye bw'oliba okoze ku bbanga eriwerako era ng'oyogera ne ku bantu abawerako bajja kubuulira ekintu ekyo nti mukama wo bw'aba kugenda yali akugambyeko nti nogenda mukyekole nebbaawo wabula ajja kugamba kimu tofuna olubuto tukuwadde liivu naye tofuna ki olubuto kuba bw'ofuna olubuto agenda kufiirwa tunalabagana bannaye emikolo gintuuba